Kakati omwami Golaboyo mu katambi ayambadde essaati eya musalankwawa eringa ng'olubugo. Yagenda n'aleeta amayembe ng'ayagala kufuna bugagga era ne bamugamba nti akati okwofunye lino ejjembe obugagga obw'ensibo obumaze munange ng'agenda bulungi nnyo ng'aleeta jjembe. Bwe yaleeta ejjembe ng'aliteeka ku kyalo baalikolera emikolo ewuwe ewaka ewuwe era bwe yali alireeta yaliwanga mu mwana we gwe yeezaalira gwe yaliwangamu kale yalitereka mu mwana we ejjembe eryo era baakola emikolo ne basala bulungi nnyo enkoko. Kati ndowooza akaseera katuuse amayembe gano nga galaba omwami ono tagaliisa bulungi nga tagawa bulungi ne gaagala gatandika okukola ki? Okwesagulira. Gatandise okusiyaga abantu b'oku kitundu. Abasajja gabasiyaga olusiyaga gabamazeewo ate nga googera nti gundi ye yatuleeta googera. Kati waliwo omusajja omu eyaliwo ng'amayembe gano bakola ki? Bagakolera emikolo nga bagattira enkoko kubanga bwe bali bagamwa baamugamba nti ojja kusalangayo nkoko amayembe gano ganywa musaayi gwa nkoko n'alowooza nti byangu. Kati amayembe gano bwe gaatuuka ewuwe n'agawanga mu mwana we mwe yagatereka ne bagawa enkoko ne galya gatuuse ekiseera nga galaba enkoko tekyagamala ne gatandika okugenda ku kyalo nga gatigomya abantu gasiyaga abantu gabatirimbula gabakola buli kimu ky'owulira ekisinga okuba ekibi. Ye ayagala bugagga ebintu bino bizibu okuva bwe yagala etadde otafunangako yadde n'obugagga n'obumu. Kati olukiiko olwolaba olwo abantu b'ekyalo bakoze olukiiko ne beekubira endulu ne bagamba chairman omwami ono tusaba atuviire oba si kyo tugenda naffe kumuttira wano. Amayembe ge yaleeta gatumazeeko emirembe bannange kino kankibabuulire. Amayembe tegagaba bugagga. Obugagga buva eri Mukama Katonda. Saba Katonda akuwa omukisa okole nnyo emirimu gyo gibeeremu omukisa ojja kufuna obugagga obw'ensibo obutaliiko kuyiwa musaayi. Naye buno obugagga bwe mugamba bwe mwagala okufuna obw'amayembe obwo obugagga bulimu okuyiwa omusaayi mu bwesonyiwe era mu bwegendereze. Kati njagala nkutuuseeko omwami ono abantu mu lukiiko ate badde tebamukubiddeemu. Babadde bamukubiddeemu ng'ananaagira ayogera by'atategeera ng'ananananana babadde bamukubye. Video nkusaba ogimpereka like tambule tuka ku buli muntu video yiyi. Bannange abantu baba ku kyalo lw'amayembe wuliriza weetegereze eno part 1. Toyita manya wemba nina ebintu omwami ono alina ebbwa mu kabina naye akanywa balaga omwami ono yakubira mukulu Kabanda ekiro essimu oba mukazi we yakuba essimu oba ye yakuba essimu kiro zalisawa nga nyensi ekiro ng'alaga nti alinyiddwako empewo z'ekika. Mukulu Kabanda n'ankubira n'enfuluma ennyumba nsiŋŋaana mukulu Kabanda afuluma yeewuwe naye ne mubuuza buzibu ki nti eriya bimutabuseeko konze nti ne tujja twasiŋŋaana eriya ng'ali ku kyoto emmanju gye nabalaga nti twatuula ono mwami yatukyaza ekiro mukyala w'ono ng'ali mu nnyumba n'abaana mukyala w'ono ntumubuuza omwami aliwa n'atutwala omwami gye yali mu bitooke kyoto ng'akulukuta endusu n'amalusu n'amalusu era kinyumye nnyo okutuula wali nga mukulu Kabanda kugwe beetooloolerako mbukuwa w'ono guwa twala ono naye ng'osirise okweyogerako.
Ogisirikidde nawe otudde osirize. Okimanyi? Abantu batangaze nga bwe kwali. Bwe twatuuka omwami Kabanda abuuza ono mu Lunyarwanda, abuuza empewo, azibuuza gwani, zimuddamu buuze Sseromba. Abaana b'ono nabo nga batudde awo, ono kyava akwata ejjembe. Nze ndi mukugu ne bwe mba nfudde leero. N'akwata ejjembe n'alikwasa omwana we. Mbuuza Eriya, ejjembe lino lyaki? Eriya n'aŋŋamba mbu omwana yabadde ava ku ssomero n'alonda ejjembe mukulu. Ne mubuuza omwana yaba yalonze lino nakiwa omusaayi. Era n'amala n'akiddisa omwana we. Ekyana singa kibadde wonna ibadde nkibala gakiyakwasa. Tumaliriza tunyuka omukyala amanyi bulungi bwakuba yeegaana ku olwo naye mu kimu akimanyi. Tumaliriza buli omu addayo ewaako yeebaka. Enkoko nze nakyokya twagirya. Ono bwino. Juzi mbadde ku lusozi wali nga nnunda ente zange n'embuzi. Eriya namubuuza, Eriya, ente ey'okusatu ate yabadde ki? Eriya kyava ŋŋamba muganda wange, embeera ya maama eri bubi nti nalabye nga bafane teryakwatako n'entunda ente yange kijanjabe maama wange. Saamukwata mu ngalo kuba maama we kyali kimusanje kwaki? Ne mugamba oba wakutte mu maali n'ojjanjaba maama wo, Mukama agenda kukwongera omukisa. Kyannumya ate mutuuka eri nga bagamba enti ya maama we yakitunda n'ensene n'ataziweereza zonna. Eri ono okutuukanza okugamba Kabanda nti toddamu kusirikira nsobi yonna yonna. Ab'effamire baamenye batya mbu omugenzi gye yali baalabye ng'ono yatta maama we. Era bwe munaba mu bayise bajja bannyonnyola. Ono yennyini nyini amala ngambira ku lusozi kuna ngamba naye ab'effamire bampoonize maama waafiira nange bagenda kunzita n'abaana bange. Ne mugamba Eriya bw'obanga weenyigira mu bulogo kubanga akula yaloga. Bw'oba weenyigira mu bulogo bijja kukyukira. Naye bw'oba omanyi tolina kiwakola sigala ng'ogenda mu maaso. Mumpuliriza. Neriya naye kyankwasi agambye bwe kiri. Bannange kinnuma nnyo okulaba. Wanga ajja byegaana. Bantu bano bonna Sebo, tegeza batuze lutegeza defense. Atulene wansi. Sebo kiyama. kamalirize abantu bana abanga bakuyikinga. Wagala okosirike sebo. Ona atubuli. Kakati abantu abamu bo balowooza nti omuntu okera ku makya n'agaggawala aba yafuna mayembe. Muganda wange ogenda kuleeta amayembe ago ekisookera ddala bw'omuba mugaleeta. Nze mpulidde nnyo abantu abagamba nti baleeta amayembe ewaka bafune obugagga, naye oleeta ejjembe eryo ewaka mu kusookera ddala liba gonvu nga likusaba buno obusaayisaayi obutinitini. Simanya nzitirayo enkoko, simanya mbuzi, simanya bwebityo. Naye ekiseera kituuka ejjembe eryo ne lizaala, kubanga n'amayembe nago gazaala. Omusayi gw'enkoko n'ogw'embuzi guba tegukyagamala. Kati oba olina kukola ki? Liba linatandika kwesaggulira. Ate lisobola okutandikira ku baana ababo gwe nannyini jjembe. Bw'osanga ejjembe ddala mpozi mulimu abantu abafunagana amayembe ne bagata, n'agamba nti ye yalitadde ne ligenda ne litandika okwenoonyeza. Kati yono kye yakola. Kati lino ejjembe lye yaleeta teryadda ku bantu be kubamalako mirembe. Lyagera ne litandika kumalako bantu ba ku kyalo mirembe. Libasiyaga, libatta, likola buli kimu. Omanyi ejjembe okujja ng'oli musajja terikusiyaga mu kabina. Eryo liba jjembe ezzibu nnyo. Era amakabina konna ak'abantu abamu kajjudde amabwa. Era abantu abamu bazze mu lukiiko balina amabwa mu kabina naye ng'amabwa ago galeetebwamu mayembe gano.
so omusajja wattu bamutadde mu lukiiko ate ali mu kuyoyogera ali mu kunanaagira abantu badde bamugajjambudde mu maaso ga chairman mu lukiiko. So bannange mwesonyiwe ebintu by'amayembe. Nkimanyi omuntu osobola okufuna omukisa ng'onabye lino eddagala lyaffe Uganda, ebyo si biwakanya. Naye bw'ogamba nti ogenda kufuna amayembe musima gakuwa obugagga, muganda wange ogenda kuba weemazeeko emirembe. Ogenda kuba weemazeeko emirembe nnyo nga bw'okiwulira. Amayembe gagenda tuga ekiseera gakusabe ebintu by'otasobola kugawa. Gakusabe ebintu by'otasobola kugawa. So n'olwekyo mubeere beegendereza nnyo 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 nga bwe mukiwulira. Mwekwate Katonda, saba omukisa eri Katonda. Bw'oba n'abakulina eddagala eryaffe Uganda, eddagala eggana nayo likola ku bintu by'emikisa. Nga tetoyise mu mayembe, osobola okunaaba ku bbombo, osobola okukola ebintu bino eby'enjawulo ebitaliimu kuyiwa musaayi. Okuyiwa omusaayi kye kintu ekisinga okuba ekibi. Bw'oba oli musajja wa buwangwa ng'okkiririza mu buwangwa nga tokkiririza mu kuyiwa musaayi, nakyo tekirina buzibu. Eri abantu abamu bakkiririza mu buwangwa sibawakanya, nabo bafunirayo emikisa mu buwangwa bwabwe okukkiriza mu kintu ekyo. Wabula amayembe nga ggwe agalimu okuyiwa omusaayi, ago go sinedda, obugagga buba bubi. So embeera y'obwetyo bw'eri Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Subscribing ate nababa nti ate subscribing tusobola okuba tetambulira ddala wamu embeera etambula ebukwaku bubaya sana. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.